maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalo omulungi ow'omuwendo nsanyusa okulabako era nenkwaniriza mu programu yaffe eno etteekateeka olw'okusinkana Mukama waffe asemberedde okudda mu kaseera mpawe kaaga. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ennaku zonna, so nga ate era ennaku zonna Mukama mulungi. Nze akwaniriza era gwolabako n'ekifaananyi ekyo n'eddoboozi bya Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okusinziira mu Listaka Foundation Ministries. Nze nkwanirizaako n'okwanirizaako omubaka buno obujja mu kiseera kino eri omuntu gwe antunuulidde olw'ensonga entuufu olw'obulokozi bwo. Nga kya muwendo bw'onoowuliza obubaka buno n'obutwala nga bwa muwendo ate era n'oteeka mu nkola kye bukugamba. Okola ky'amaanyi bw'obugabanako n'omulala okuyita ku mikutu egy'enjawulo. Omanyi tekinologi ono bassebo ne banyabo kino kansooka ekinyweze azze ku lwaffe ffenna, si kukola bizinesi, si kwekwanirako, si kukolerako bye twagala kyokka, naye olw'okusobola okutuusa obubaka eri abantu bonna ab'ensi. Tweteeketeeka olw'ekyo ekijja. Bayibuli egamba eri mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 14 olunyi lwa 6 ti ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Sitaani bw'aba ng'asaasaanya obulimba bwe n'obuseegu bwe n'obukafiiri bwe akozesa tekinologi kaakati. Katonda is gonna use the same tool kubanga Katonda yateekawo magezi gano. Alabe ng'obubaka buno obujja mu kiseera kino, the message, the everlasting gospel eteekateeka abantu abagenda mu ggulu, Mukama akkiriza ejje etuuke eri abantu bonna buli ggwanga n'ekika n'olulimi. Bw'agamba nti yalaba amalayika, these are waves Yokaana ze yali alolesebwa ezigenda okutabaala mu nsi yonna. Awo kimanyi nti awo wooli wootudde wookolera waliwo amayengo agali mu buli lulimi nga gwe osigadde okugataapinga ofune message weetaaga. Mukama ekyo kyayagala kyenva nkusaba bw'oba ng'obubaka buno obufunye sala gonna okulaba nga obuweerezaako mukwano gw'ali e Bungereza, ali e Bulaaya, ali mu Amerika, ali mu Australia, ali luddawa, ali mu wa, kubanga abantu kati ensi okutwaliza abantu bangi kakati bali ku mutimbagano. Era obubaka buno ojja kubanga osobola okufuna si ku TV kwokka, ojja kubanga osobola okubufuna okuyita ku mikutu egy'enjawulo, YouTube links nja kubanga nzikuweereza, ku WhatsApp nja kubanga nzikuteerayo, osobole okubanga obubaka nga buno obugabanako n'abantu weesigaliza. Gwe nkubira essimu ze nkuwa nga mmaliriza osobole okubanga osasanya obubaka buno. Mukama asaba kumpera omukisa. Wombeke tusabe tugenda kuyiga. Katonda affe omwagalo w'ekisa weebale nnyo Taata, twongedde omukisa guno nate. Tubeeko ebigambo ebikulu bye tuyiga ebyebuziba. Tuzibule amaaso, si amaaso gano ag'okungulu naye amaaso ag'omunda. Tusobole okulengera n'okulaba ebigambo ebikulu eby'ekiseera kino Mukama ng'ensi esobeddwa, Sitaani ng'akola butaweera, ng'alina obusungu buyitirivu. Mukama teekateeka omusajja oyo n'omukazi oyo. Ekigambo kino kye tugenda okuyiga kigwe ku mutima omugonvu, amenyeke, akakkane, asobole okuba ng'akola ng'ekigambo kye bwe kiri. Akusinze mu mazima ne mu mwoyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twakatambulako ekiseera ekiwozeeko, twalaba mu ssula ey'okubiri ekifaananyi ekyayolesebwa Nabukadduneeza, kiyita ekirooto. Ate ne tulaba mu Danyeri essula ey'okusatu ng'ate omusajja alabise ng'alokose Nabukadduneeza bwe ŋŋamba, ate agudde, ate atwala abantu mu busamize first class, ng'abumbye ekibumbe n'akiwanika mu lusenyi dduula abantu bonna bakisinze. Takomye awo ng'ayagala akunga n'abantu basinze bakatonda beewaabwe Babulooni mu busamize. Naye Mukama abassebo ne banyabo mu muli mulembe mu buli kiseera asitulawo abasajja be bennandise ba cowboy abalina okuyimirirawo ku lwa Katonda. Laba asitula abasajja abasatu bano Danyeri tayogerwako
kubanga ali amanzi okulinnya level naye amushwa ne Daniel teyasinza teyavunama kusinza kifaananyi kino wadde okuddayo okusinza bakatonda kuba tasobola kukikola naye kakati mwana abalesi these are the star omanyi firimu ezedda ezazanyibwanga babayitanga basita tebafa ku mulembe gwaffe wetwabeerera abavubuka babayitanga ba cowboy nti cowboy never dies. When he dies he never rots. When he rots he never smells. When he smells flies never come. If they come they are the ones who die. Cowboy asigalawo. Kakati na bano ba cowboy abasatu basebo bafuuka ba film star balemerawo ne bagamba nti no, for us we cannot bow down and worship another god. Ffe tusobola kusinza katonda mulala yinna. No way. Ffe katonda gwe twakula tumanye Buyudaaya tumanyi katonda w'omu ggulu atanyenyezebwa Elohim. Katonda na munyini buyinza. Tetusobola na kusinza kifaananyi kibumbe. Basebo olwaliro omulembe gwe tulimu gwa kusinza bifaananyi. People worshiping money, people worshiping their husbands, people worshiping their cars, people worshiping real images. Nga ziteekeddwawo abantu bataddayo bifaananyi byennyini. And people go down and bow down upon them. Ne babisinza ne bavuunama. Can you imagine? Sitaani ng'afeza abantu. Naye basaba abasajja bano abasatu olw'okuyimirirawo kwabwe because of the being courageous ne babeera bavumu ne bagamba nti no, basebo God stood with these men. Mukama yayimirira wamu n'abasajja bano ne bateekawo esse yabawonya. There was a cooling system. Abaali abasibe n'abasumulula n'ababuutikiza entiisa nga n'omuliro tegusobola kubakombako. Wow! Nabukadneza agenda kulanga abasajja balokoleddwa nga n'owokuna afaananga Katonda. And that was the revelation of Jesus Christ. Come on. Kambategeeze Yesu Kristo azze ng'azannya ekitundu kye ever since leo baana ba Isirayiri bava e Misiri. Bayibuli ngamba nti olwazi olwatemebwanga lwategeezanga Yesu Kristo. Njogera ekindeke ki? Emmaanu gye baalyanga etegeeza Yesu Kristo. Basebo ne bannyabo in this warfare mu lutalo luno etulwana ne Setaani mu nsi eno mwe tuyita, God has assured us, laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa enkomerero y'ensi eno. I trust my God. He cannot forsake me. Katonda gwe nsinza basebo tajja kusobola kunjabulira, tajja kusobola kuneerabira. Nze nange ayogera naawe mpise mu challenges nyingi. Nensi nabalozaayo kasumba kakati is gonna be a failure, agenda kubeera kino, but I'm not a failure. Come on. Katonda ayimiriddewo ku lwange, ayimiridde nange era mpanguza, and I'm assured ajja kumpanguza bingi. Naawe gwe antunuulidde, njagala kukakasa Katonda tayinza kwerabira. Omukazi asobola okwerabira omwana we. Olaba n'embwa tesobola kukikola, n'enkoko tesobola kwerabira bwana bwayo. Naye Katonda owaali gwe nsinza n'asobola okuneerabira, n'agamba nti kasumba nkwerabidde nga neerabira atya. Nkuleese mu ssuula ya 4 ya Danyeri. Nabukadneza ye sita kaakati gwe twagala okulaba awunzikirawa. Nabukadneza kabaka, nze mbawandiikidde abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna, emirembe gyeyongere gye muli. Ndabye nga kirungi okulaga obubonero n'ebyamagero Katonda ali mu ggulu ennyo bye yakola gye ndi. Obubonero bwe nga bukulu! Exclamation, yeewuunya n'okwewuunya. N'ebyamagero bye nga by'amaanyi! Exclamation, yeewuunya. Obwakabaka bwe nga bwakabaka obutaliggwaawo, n'okufuga kwe nga kwa mirembe na mirembe. Kyava atandika preamble agimaze. Nze Nabukadneza nali mpumulidde mu nnyumba yange era nga njeerera mu lubiri lwange. Ne ndaba ekirooto ekyantiisa. Omanyi Katonda bassebo ne bannyabo ne booneebuza amagezi agafaana gati okujja nga gw'oli mwana wa kubula, Katonda ajja kukunoonya paka lasiti. Katonda bassebo ne boonoodojinga otya ekkanisa, ne boonokola otya, ne boonoosiriwaza, one day Mukama waakiri anakkiriza ofuna accident, baleme kukujjanjabira mu ssabo gy'osamirira gy'olagulira, bakutwale mu kitanda emulago, enjiri gye neekusanga. Oba ontegedde? Mukama ajja kutema empenda zonna. Bw'abanga anoonyezza kamategeeze Katonda talina gw'atwagaliza, talina ssanyu lyasanyuka. Erimu Ezeekeri aga nti n'essanyu lyensanyuka okulaba nga omuntu wange azikirira. Mwagalira ki okufa? Katonda basibo ne bannyabo is not happy at all okulaba nga gwe antunuulidde musajja gwe ne mukazi gwe ng'ozikirira. God loves you so much to the extent nti ajja kutema empenda zonna
okulaba nga akutuukako, okulanga obubaka nga buno bukutuukako, okulanga enjiri ekutuukako, oba mu bitabo, oba ku tekinologi, oba ku TV, oba ku ki, for your salvation. Mukama essanyu lye kulaba nga olokolebwa. Obe gulisanyuka olw'omumeme mwerokoleddwa naye ate ggwe bonolokoka n'oli n'alokoka. Mukama tasanyuke nnyo. Kati n'ono Nabukadneeza Mukama amunoonya ng'amanyi nti bw'alokola Nabukadneeza n'abalala bangi bajja kulokolebwa. Omanyi liri abantu balina influence kya Luganda tukimbuuza. Nga senga bamala ne bategeera enjiri. Omanyi liri abantu abamu nga bategeerera bannaabwe kyengezaako okulaga. Katubuuze gundi agamba ki? Kati kabaka mulamba. Kati Mukama agamba nti omusajja ono okulaba nga munyiikiza mu kintu. Naye ate akyali stubborn. Wali nagezezaako n'alabika nga alokoka n'agwa. Ate kakati azze mbusamize kati alokose. Naye kandabe. Naye Katonda alengera ebyawala alaba nga Nabukadneeza ono alabika tannaba kulokoka. Tannaba kukiririza ddala. Tannaba kuyingira mu layini. Yeetaaga kutereeza mu layini. Senga amulekawo mission eyinza obutatuuka. Kakati Mukama agenda kukola kino. Operation njagala okitegeeze ggwe. Mukama waliwo kyatesitese okukola Nabukadneeza. Naye senga n'akikola naawe. Tojja kukyagala. Siringa akutiisa. Naye bino ebizze bibeera mu Bayibuli byakutuyigiriza ffe. Tutegere nti bassebo Nabukadneeza tebaakoma ku mulembe guli. Ne leero waliwo Nabukadneeza. Mukama bayinza okukola mu ngeri y'emu gye yakola Nabukadneeza eno asobole okubanga abatereeza kiyambe n'abalala okudda mu layini. Ngoberera. Nze Nabukadneeza nali mpumulidde mu nnyumba yange era nga njeerera mu lubiri lwange. Ne ndaba ekirooto ekyantiisa, kati amwongedde ekirooto. N'ebyo bye nalowoolezanga ku kitanda kyange. N'omutwe gwange bye gwayolesebwanga. Ne bineeraliikiriza. Kyetaaga omuntu n'omuteekako mu tensioni. Pressure ne zirinnyako. N'omubuza ku tulo. Kati amwongedde ekirooto ekirala. Kyenava nteeka etteeka okuyingiza gye ndi abagezigezi bonna ab'e Babuloni bantegeeza amakulu g'ekirooto. Awo ne bayingira abasawo n'abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi. Ne njatulira ekirooto mu maaso gaabwe ku luno kati yakyogera. Naye ne batantegeeza amakulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danyeri n'ayingira gye ndi, erinnya lye Berutesazza. Ng'erinnya lya Katonda wange bwe liri, kugamba manyi babatumatuma ebinnyanya ebyo eby'ekikafiiri eby'ekisamize. Era omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu. This man can confess nti omusajja ono yalimu n'omwoyo gw'abakatonda abatukuvu. Naye n'asigala ng'ali omanyi abantu abatuwaana naye gwe kankutegeeze musumba ebigabo by'obuulira ge mazima gennyini era omusajja gw'obuulira enjiri n'okitunuulira kikuwaanawaana naye kiganya okukkiriza by'obuulira. Why should you praise me when you cannot accept the message? Bw'olaba nga byenjigiriza bya magezi bye binaakulokola bikkirize. Tekigasa kwogera kati era ono alabika aliko omwoyo gw'abakatonda, so what? Bw'aba nga aliko omwoyo gwa Katonda ng'asobodde okukubulira n'ebirooto byonna, why don't you accept the message? Lwaki tokkiriza bigambo byakuleetedde? Gwe Berutesazza omukulu w'abasawo, kubanga mmanyi ng'omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. So nga tewali kyama ekikweraliikiriza mbuulira bye nayolesebwa mu kirooto kyange kye ndabye n'amakulu gaakyo. Omutwe gwange gwayolesebwa mu kitanda kyange bwe nali mu buliri nga neebase. Natunula era laba omuti wakati mu nsi. Kakati Mukama kuno aleese ekirooto kya muti wakati mu nsi. Not that word. Omuti ate wakati mu ki? Mu nsi. N'obuwanvu bwagwo bunene. Omuti ne gukula ne gubala nga gw'amaanyi. N'obuwanvu bwagwo nga butuuka mu ggulu. N'okulengerwa kwagwo ne kutuuka ku nkomerero y'ensi zonna. Awo alina kyamubikkulira. Naye aleese ekirooto. Amalagala gaagwo malungi n'ebibala byagwo bingi. Era mu gwo mwalimu emmere emala bonna. Ensolo ez'omu nsiko zeggamanga mu kisiikirize kyagwo. N'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo. Ne byonna ebirina omubiri ne bigulyangako. Nalaba mu ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange, era laba omutunuzi era omutukuvu n'akka ng'ava mu ggulu gy'oli. N'ayogera waggulu n'agamba nti bw'ati, temera ddala omuti
ogutemeko amatabi gaagwo, ogukunkumuleko amalagala gaagwo, osaasaanye ebibala byagwo, ensolo zive wansi waagwo n'ennyonyi ku matabi gaagwo. Era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko, era kitobenga omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo mu muddo ogw'ensi. Omutima gwe ne guwanyisibwa obutaba gwa muntu, aweebwe omutima gw'ensolo, era ebiseera 7 bimuyiteko. Omusango ogwo guvudde mu tteeka ery'abatunuzi, n'okuteesa okwo kuvudde mu kigambo ky'abatukuvu, abalaba balyoke bategeere ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era nga awa buli gw'ayagala, era ng'akuza mu bwo asinga abantu bonna obunaku. Ekirooto ekyo nze kabaka Nabukadneeza nakirabye. Naawe ggwe Berusaza, tegeeza amakulu, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange tebayinzizza kuntegeeza makulu. Wali osomeko ku ssuula eyo? Ebyo ebigambo wali obiwuliddeko? Biri mu ssuula ya 4. Nja kukusaba ofune akaseera oddemu osoma ebigambo bino, kubanga mmanyi abangi biyinza okuba nga bipya tobiwulirangako, so nga ate tobyetegerezanga. Oba oli obadde obibuusa amaaso, but there is a message. Lwaki Mukama akomyawo ekirooto? Number 1, ayagala omwonoonyi nga bwe kisooka. Katonda tayagala kibi, naye aboonoonyi, abakozi b'ebibi abaagala, abayambe abajje mu kwonoona abatuuse mu butuukirivu. Katonda ayigga Nabukadneeza amugoba kagere ku kagere okulaba nga amutuusa ku nsonga. 2, Mukama Katonda ayiya Nabukadneeza ono okulaba nga amwawukanya n'abantu, abantu basobole okubanga obaoli awo baneetegeerera. Gwe musajja gwa ntunuulira, take this message to be serious. Weefudde kangalasi, olowooza nga oli w'amaanyi, oli wa kitalo, naye Katonda mu bubaka buno ayogera naawe oyinza okufaanana nga Nabukadneeza. Saagala kutiisatiisa, naye njagala kuzuukusa. Mukama Katonda nga anaalokola abantu akola kyonna ekisoboka. Number 3, the same what happened kyaliwo mu ssuula ey'okubiri ne mu ssuula ey'okuna kye kimu, nti bwe yaloota ekirooto yalowooza nti Abakaludaaya be n'abasamize n'abafaana batya be ba consultants be bayinza okwebuuza, naye tebayinza kutaputa kirooto. Bassebe bya Katonda tebitaputwa bantu batalina mwoyo. Waliwo olwaleero abantu bangi abayita abasumba, bayita bannabbi, abayita baani, bayogera ne bakola batya, ne bajjoboja, ne boogera ebifaana bitya, claiming nti baliko omwoyo wa Katonda. Naye bassebo ne bannyabo, twayiga mu bubaka bwe twafuna emabega eyo ne tulaba how you can test a true prophet. Nabbi ow'amazima omutegeerera ku ki? Isaaya n'agamba mu ssuula y'omunana nti tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogera ababiyita bannabbi, obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeerera. Nabbi wa Katonda, omuweereza wa Katonda, gwe gw'oyinza okuba nga omukkiririzaamu, gwe weesiga ennyo, gwe waana bw'abanga ayigiriza naye nga tayigiriza ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, then omwoyo gw'alowooza nti amuliko si mwoyo wa Katonda. Toyinza kubeera na mwoyo wa Katonda n'ayigiriza ekiri contrary to the teaching in the Bible. Kino ekitabo kya Katonda bassebo kyaluŋŋamizibwa omwoyo. Bayibuli bw'eŋŋamba eri mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu va ku lunyiriro 16 ti buli kigambo kya Katonda kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasobola okuyigirizanga. Bw'ogenda eri mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula esooka olunyiriro 21 naye alaga bulungi nti abasajja ba Katonda baayogeranga ebyavanga eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu. Bino ebigambo tusoma abassebo ne bannyabo tugenda okubanga tuyitamu ebyo bunnabbi bingi nnyo, biteekwa okubanga tukkiriziganya nabo. ne wobanga oli muweereza afaanana atya, you must abide by, you must take heed, you must not teach contrary to what the Bible teaches, or else you are a false prophet.
kanono nabbi Nabukadneza yeesibye ku basamize be ku Bakaludaya be. Omayiri abasajja bali mu positions, bali mu bukulembeze, bali mu bitiibwa, bali mu offices, basajja bali mu maka naye bakyalemeddemu obusamize. Naye ng'omusajja ali mu maka alemesiza n'abawaka abantegedde enjiri. Omukazi bw'abanga akkiriza enjiri ate omusajja n'abalemera balagandi bassebo muli ku ki bannyabo biki kati mwagala kulemesa bintu byange mwagala kulemesa bino ne bagoba ne mu kika kubanga beki. Naye nga wali omusajja alina influence mu family alowooza nti yalina obubaka yalina amagezi yategerera family yategerera ekika. Naye bassebo ne bannyabo Mukama ajja kusala gonna bwe kiba kyetaaga kujjulula oba kujja mu bulamu bw'ensi eno oba kutwala awala wonna ajja kukikola for the good and for the salvation of the entire family. Uliza story yino kakati entaputa abalala bonna balemereddwa asigaddewo we Danieri. Ka Danieri azze kutaputa oba okiwulidde kyensomye. Mukama ekifaananyi kyaleeta eri Mukama kyaleeta eri Nabukadneza amulaga omuti ogwasituka wakati mu nsi. Omuti guno representing bumanyi guli presenting ani? Kabaka yennyini Nabukadneza mu nsi ki? Mu bwakabaka bwa Babuloni. Ennyonyi zonna n'ensolo na biki byalyanga okwo byabeeranga mu bisiikirize. Abantu bonna all those were dependents on this kabaka. Kabaka nga yisita yaliwo. Kabaka yalagira nti basasule. Eri abakulembeze mu ggwanga lyaffe kabeere luddawo amawanga gonna kabaka oba president yabeera fayino. Naye ayinza okubanga amisleadinga bangi, ayingizaawo bukafiiri, ayingizaawo busamize, ayingizaawo bisiyaga, ayingizaawo ebintu ebitategerekeka ebyekisirusiru, naye Katonda bassebo tawangulwangako. Katonda ajja kuyiya abantu abafaananga abo okulaba nga bwe kiba kyetaagisa kubajjuula abajjewo abajjewo. Bwe kiba kyetaagisa kubakola nga Nabukadneza tugenda kumulaba wano kyeyamukola. Nga ennyonyi zonna n'ebiki byonna bidipendinze ku oyo. Kitegeeza nti kakati waatali tebibeerawo. Naye mu kirooto yagenda okulaba nga ayolesebwa ng'omuti guno gutemeddwa naye tebaagusaanyizaawo ddala. It was not completely uprooted. Naye baatema ekikonge ne kisigalawo. Ekyo kiri mu message. Tekikonge ekyo ne kisigala nga kiri mu muddo. Naye ate ne kibeera nga kiri mu bulamu kugamba ensolo nga we ziriira nayo kyo we kibeera. Ng'ensolo we zibeera mu muddo ne zirya mu muddo ne zibeera nga ziri mu musulo nakyo nga kiri mu musulo. Kitegeeza ekikonge ekintu ekiri awo kugamba ky'oyinza n'obutaba nga tofaako kiri awo kiri neglected. Nti ekyo kigenda kubeerawo okumala ennaku mmeka? 7. Ennaku 7 kitegeeza myaka 7 mu bunnabbi. Kino kyali kitegeeza ki? Kati Danieri muyite Berusaza n'amala n'akuba ku mutwe. Omanyi ono ye musajja ye star muyite cowboy ayisa wakati ekigambo ekyaki bassebo ekyamazima. Namugamba nti ssebo gwe omuti guwalabye yeggwe. Mukama Katonda atesitesi okujjulula akutwale ku ttale akutwale ensolo gye zibeera. Otandika okulya omuddo ng'ensolo. Gwe Katonda yatotonda kulya muddo nga nsolo. Wasomako ku digestive system yo. Omanyi embuto mmeka z'olina n'ensolo eri z'erina. Digestion yo omanyi bw'ekola. Naye bassebo Katonda bw'abanga n'atuukiriza mission ye bwe kiba kitegeeza kukyusa mbuto za kufuula olubuto olubeere ng'olw'endiga ajja kubikyusa. Katonda n'awaŋŋangusa kabaka Nabukadneza n'amugja ku ntebe n'amutwala mu nsiko. Nkuba ekifaananyi oba obwakabaka bwatunula butya nga kabaka ajjiddwawo naye ng'alya muddo nga nsolo. Mbuuza nti anaaba ki? Anaaba musulo dyu. Kabaka omulamba olaba nano se mu bwakabaka wano obwaffuwa wano waliwo abalabirira onabawuza engoye ze banabafumba emmere ye banabamukola batya bw'anaaba n'akola kino aliko abamulabirira n'abalowooza nti balina byebakola ebyamagezi. Mukama asobola okubajjawo. Ayagala kubalaga nti you are useless, you have no work. Kyemusigadde okukola kimu kwe kutegeera nze Katonda w'amazima. Mukama acreatinga atmosphere ayinza okuteekawo embeera. Kati tubadde mu COVID emyaka 2 sijja gamba nti beddu naye era kyenkana. Eri abantu abaali abakafiiri, eri abantu abaali balowooza nti mu kanisa yokka
oba baali balowooza gyate kino naye bassebo embeera bwe yafunda, embeera bwe yabijja, embeera bwe yabafunza, abaali balowooza nti ebintu byakubeera nga bwe byali, abalimu amagezi baddamu amagezi era baatandika okusinza Katonda mu ngeri y'amazima. N'ebinyaŋŋanika ebyali byagwa nga byava Katonda byawunzika bikomyewo mu kkanisa. Nga nfunye bangi abankubira essimu eri abaali bava nakuno nga baagwa naye bagenze e Bulaaya eyo, bwe bagenzeeko mu nsi za Bwarabu bagenze kubabya eyo, ate mwana wattu gye bategeredde amazima. Naye omwami mulamba yava kuno ng'agudde, he testified nagana nava e Uganda nga ngudde, naye sebo obubaka bwate bwansanga eno mu nsi gye simanyi Sweden simanyi Germany, ng'akuludde n'akawala naye agenda okuwunzika ng'akomyewo mu kkanisa n'akawala nga kabatizibwa. He is now a strong member in the church. Bassebo kye njagala okuleeta kye kiki? Katonda atema enkubo awatali ki? Atema empenda okulaba nga si gwe alokolebwa naye famire erokolebwe. Bw'obanga gw'oli stubborn nga gwe kijinji gw'olemesezza, Mukama ajja kusala gonna era abalokolebwa balokolebwe. Njagala kugambayo kinaakutiisa. Bw'obanga gwe musajja gw'osimbye kuuli mu famire abandirokose balokoke naye nga gwe balemesezza, bwe kinaakyetaaga kujjulula mu bulamu bw'ensi eno, Mukama ajja kukikola. Waakiri gwe omule otuviire famire erokolebwe naye nga Mukama si kiyandyagadde. Bwe kiba kitegeeza kumakinga incapacitated, kugamba obeere awo ogongobalire awo ng'oli awo kirankana egira, bwe kinaakyetaagisa kyo Mukama ajja kukikola. Obeere nga tokyasobola kuboggolana na kuwa instructions ez'ekisirusiru ez'ekikafiiri mu masese mu byoto bakole batya. Katonda bw'abanga kyoyagala akola ajja kukikola. Bwe kiranga kyetaagisa kutwala mulago bakuwanika okumala mwaka mulaba nga amagulu gali waggulu, ajja kukkiriza accident ogifune naye ate oleme kufa. Enjiri ekusangayo eri n'abafamireyo balokokera awaka. Katonda kyajja okukola. Sitole eno kyetuyigiriza, Mukama Katonda atema ekkubo awatali ki? Kubo. Abadde obstacle, Mukama ajja kukwerula akuzaayo. Yasalawo okujja Nabukadneza kabaka mu lubiri ku ntebe ye, n'amuwaŋŋangusa n'amutwala mu nsiko emyaka emirungi 7 solid years. Lesoni agiyigireyo eri n'abasigaddeeko eno basobole okutegeera Katonda. Gw'oli mukulembeze eki, gw'okulembera ekika, oli minisita, oli MP, oli president, oli kabaka, oli family member, okulembera kitongole kye, oli LC, wefudde kabaka Nabukadneza. I want to assure you, God is gonna take you elsewhere. Ajja kuwaŋŋangusa nga bwe yangusa Nabukadneza, naawe ajja kuwaŋŋangusa. Era sitole njagala kugiwunzika mangu nnyo otegeere bulungi ki ekyaddirira. Bayibuli egamba etya? Kankudduse mangu nnyo. Bwe yali ng'amunnyonnyola, sandyagadde kubikusomera kubanga binakuwaza, naye gwe byesomere. Kati ngenda kulekera homework. Soma kuva ku lunyiriri 27 ndi mu ssuula ey'okuna eya Danyeri. Soma kuva ku lunyiriri olwokuna ogende paka ku 33. Kankuyambeko nve ku 33. Ti mu ssaawa eyo ekigambo ne kituukirira, Nabukadneza n'agobebwa okuva mu bantu, n'alya omuddo ng'ente, n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa enviiri ze lwe zaakula nga ebyoya by'empungu. Abadde kabaka. N'enjala ze ng'enjala z'ennyonyi. Ennaku ezo bwe zaggwa, kati wuliriza, sayo kutu. Ennaku ezo bwe zaggwa, nze Nabukadneza nenyimusa amaaso gange eri eggulu. Kikubira amiina. Alokose. Katulabe baanalokokera ddala. Amagezi gange ne ganziramu. Ne neebaza oyo ali waggulu ennyo, ne mutendereza, ne muwa ekitiibwa, oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe. Kubanga okufuga kwe kufuga okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. Mukama waffe yeebazibwe, kubanga omusajja ono bwe yaba Samoni abadde mu nsiko ng'alina ensolo naye asobodde okufunirayo Samoni emusobodde okumuyigiriza. Omanyi wadde baakyusa sisitimu y'okulya n'abeera ng'alyanga nsolo, n'okunaba wadde anaaba mu ssulo,
naye obuwongo bwasigala bwa Nabukadineza bwa muntu. Teyamuteekamu bwa nsolo bwa mbwa, kubanga embwa neewona ogibuulira Samwoni terina kyetegeera Yesu. Yasigalamu akategeera nti naye owaayi kintu kino olaba kintuuseeko, Mukama ayogera nange. Myaka 7 ne bakuliisa omuddo, n'onaaba omusulo, n'obeera mu mbeera efaana bwetu, era gwe bw'otalokoka ng'omanya nti gwe mu basirusiru okwata kisooko. Manyi Bayibuli egamba nti omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti tewali Katonda. Kwongereyo ekirala, Sulemaani yena agamba nti omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu asigala musirusiru. Naye ono bassebo Nabukadineza mu basirusiru yavaayo, gamba nti amiina. Yamala nadda mu layini, nadda mu sensezi ze. Gy'oli mukwano gwange, somo lwa 25. N'abo bonna abatuula ku nsi abalowooza nga si kintu era bakola nga bwe yayagala mu ggye lye ery'omu ggulu, era ne mu abo abatuula ku nsi, so wali ayinza kuziyiza mukono gwe newankubadde okumugamba nti okola ki. Atandise okubitegeera, ategedde nti waggulu eryamukira amusinga mu kiseera eky'amagezi gange ne ganziramu. Olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange, obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu. N'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya, ne banywezebwa mu bwakabaka bwange, n'obukulu obungi ennyo ne bunyongerwako. Gamba ndi Mukama waffe yeebazibwe, akomyewo mu sensezi ze, ategedde Katonda, ne Mukama n'agamba nti kankuzeeyo mu ntebe yo. Kale nze Nabukadineza, I want to conclude. Listen, come on. Olwa 37 gy'oli. Kale nze Nabukadineza mutendereza era mugulumiza era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu. Gamba nti amiina. Kubanga emirimu gye gyonna mazima, n'amakubo ge ga nsonga, n'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeesa. Mukama waffe yeebazibwe. Olaba ekifongoloosi kino ekijja kigwa bwe kisituka bwe kiyimuka bwe kiddawo, kati kimaze ne kiteerera mu layini. Mukama waffe yeebazibwe. Eriyo abantu nga short sermon eyinza obutabakolera, nga beetagayoko sermon eyinza okumala ennaku 7 gy'emyaka 7. Kyenagambye nti eriyo abantu abamu nga beetaaga kumala kutwala ku kitanda ne babeera mulago. Eriyo abantu nga beetaaga kutwala kugalira mu kkomera, nga mazeeko abantu emirembe, abacujja, abalemesa, abantegedde enjiri kubanga yaliwo, nze nja kubayira omubiri, era nze w'amaanyi, era nze w'amagezi, era nze waaki, yabategeerera awamaani, oyo kale, oyo gwe muwaanawaana. One day Katonda ajja kumuwaŋŋangusa, amutwale mu kkomera, yeebakeyo waakiri emyaka 7 oba 10, ensi efuna obuweerero. Abanategeera Yesu bamutegeera, abanaloka balokolebwe. Okusigala bamulekawo, n'afuuka ekyesitaza, n'afuuka enkonge, n'afuuka ekirala. Aligenda okudda nga naye ategedde amazima. Nabukadineza emyaka 7 gy'amala ebweru gyamuyamba okutegeera, okudda mu layini, okudda mu sensezi ze. Togamba nti yabinywa bihabu. Omanyi ennaku zino kati batugamba onywa bihabu bikuyamba, abadde essomero obusubu butakola, essomero kale talina ga kisajja, atakola ki, nkujja mu layini, nja kuza. Ono ye kulya muddo nga nsolo, nakunaaba mu ssulo. Katonda nga bw'akola ku bwongo bwe, n'amupa no biitingireyo, n'amutereeza, kyamala okumuyamba, n'alokolebwa. Era basibo, gwe nnyo abantunulidde, bw'obanga oyagala okulaba ku Nabukadineza, sala gonna okkirize enjiri eno gye nkubuulira, mu ggulu tugenda kulabagana ne Nabukadineza, tugenda kubeerayo naye. Gamba nti haleluya. Bw'abadde awunzika agambye nti Katonda nze mutegedde, abalina amalala abajeeza, abewaasira, abewanika. Waliwo n'abasajja abaali abakangada b'omutawaana. Abasoma ku byafaayo bya Uganda wano, waliwo omukulembeze, seetaaga kumwogera, omutegeera bulungi, yatuuka n'okubaaninga ekkanisa ya Katonda. Simulaba akamanyiiro ako. Ekkanisa ya Katonda eyasigalawo ey'amazima, n'agizanyirako, n'agibaaninga for 2 solid years. Naye bassebo, mu mwaka gwa 79 gwe noonya ebyafaayo, baamutwala kaguddeyo. Mukama n'amuwaŋŋangusa, n'amugamba nti enough is enough. Naye nga yefudde owakabi dikiteeta, kugamba he was suppressing the gospel, enjiri agiremesezza, abandirokose agezaako kubakutogera,
kyonna ekikolebwa kikoleddwa naye alemesera Mukama gye yawamatuka bassebo n'agamba nti enough is enough, n'amujjulula n'amujja mu Uganda gye yamuwaŋŋangusiza gye yafiira n'omulambo gwe teguddanga Uganda. Oyo Katonda. Era si olwamala okumuwaŋŋangusa omukutu ne guggulwawo, enjiri n'ebuulirwa n'olwala ebuulirwa gamba nti amiina. Abasajja ngabo bonna betusobola kuba Alexander the Great, ba Napoleon Bonaparte, ba Hitler, baali bonna once upon a time baaliwo naye nga bamutawaana, naye Mukama Katonda ng'ayagala okulaba nga banalokolebwa baganye bakoze batya, Mukama yakkiriza ne bawummula ne bavaawo. Bw'obanga ggwe oli mwana wakubula Mukama ajja kukkiriza owummula offe oviiwo, naye nga si kyenkusabira. Saba Mukama akukwateko n'ebigambo ebifaananga bino nga bwe byajja eri Nabukadneeza, Mukama nsaba naawe ayogere naawe. Lwaki olinda okumala okukujjulira akutwale ku kitanda, akutwale mu kkomera, akutwale ludda wa? Oyagala male kugongobaza eri abantu abafudde kugamba Yezebero nga be bakazi abasamize ne ku nsi yonna bamanyiddwa boogera kubanga bebasamize abaawa. Mukama ajja kusobola bw'abanga bebabuza abangi. Simanyi bukulembeze ekiba olina, simanyi kitiibwa ki kyolina, simanyi oba otudde mu ntebe ki, but one time Mukama Katonda gyagamba enough is enough. He will translate you, akugyewo akuzza awalala, enjiri egende mu maaso. If you are an obstacle, kubanga gwe kyesitaza gwe nkonge, Mukama Katonda nsaba akole kyonna ky'asobola okukola nga bwe yakikola ku Nabukadneeza, nsaba naawe akikole. Omulimu gwa Katonda gusigale nga genda mu maaso. Oyinza kuba nga gwe teacher, oyinza kubeera nga gwe director. Lowooza position ki gy'olimu, bukulembeze ekiba olimu. Where you stand today as a Nabukadneeza, nga weefudde Nabukadneeza, gw'olabika nga ategedde Katonda ate gw'odde emabega, gw'olemesa, gw'ofuusa omuziziko. Mukama nsaba kyonna kisoboka akikole olw'omulimu gwe gusobola okugenda mu maaso. Naawe Mukama ng'akugulidde omukisa nga guno gaguze gy'oli, nsaba Mukama naawe akuyamba ogukozese osobole okutegeera amazima gano. Mulitegeera amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Mukama Katonda olwaliro akulisiiwo, ayagala kukozesa, ayagala kulaba ng'omulimu gwa Katonda gunaasobola okugenda mu maaso. Mukama ayagala kulaba ng'omulimu gwe gugenda mu maaso. Mukama naawe akutadde mu kifo ekyo. Waliwo abantu abamu nga biyita bakristaayo naye nga Mukama batadde mu bifo ebimu basobole okulaba ng'omulimu gwa Katonda because of their influence gusobola okugenda mu maaso, naye ng'ate azibikira buzibikizi okuyita mu bikolwa ebyaddate okusinziira mu byakola, akutogera, alemesa, yeefuulanga naye ng'ate ekyo si kyali kugamba abuzaabuza enfa ye. Gwe God can decide today to demote you. Bwe kiba kyetagisa kujja ku mulimu ogwo ajja kukujjako, kubanga ne bibande badoberamu n'obeera influence eri abantu abo basobole okutegeera Katonda, basobole okubeera nga batambula nga Katonda bw'ayagala, tobayambye. So nga yakuplantinga waawo kisobolese enjiri ga Katonda ogenda mu maaso. Kisingako waakiri ajja kujjawo akudemoting. Lwekyo Mukama bw'abanga alina waakutadde, better think twice. Check yourself. Mukama Katonda akutaddewo osobole okubanga okola kyonna kisoboka okuyamba abantu abakwetoodde basobole okutegeera amazima ga Katonda, basobole okubanga banaalokolebwa. Ne bwe kitaawe bwe kityo ajja kukuwaŋŋangusa, bwe kitaawe bwe kityo ajja kudimootinga. Ebintu bya Katonda tobireeta mu malala. Mukama ajja kukkakkanya nga bwe yakkakkanya Nabukadneeza. Saba Mukama tubeere abaagalwa, saba Mukama ayogere naawe, saba ekisa kya Katonda kyeyongere okubeera naawe. Mukama Katonda akuyambe. Leka essula n'eyokuna njagala oddemu ogyesomera bulungi nnyo, giyitemu otegeere what message Katonda gy'ayita gy'oli. Mukama akubeere. Wandyagadde Mukama akukozese nga bwe kyetaagisa, wandyagadde Mukama akuwa amaanyi nga tanaakujjulula kukola nga Nabukadneeza, osalawo olwaleero obuweeyo obulamu bwo, obuwambo osazzewo osinze Katonda oyo yekka agwanidde okusinzibwa. Osazzewo olwaleero okulaba nga gwe ne famire yo. Yoswa agambye nti nze ne famire yange, nze n'amaka gange tujja kuweereza Mukama Katonda. Bw'obanga naawe gy'oli ogamba nti nze ne Katonda wange, nze ne famire yange tujja kusinzayo Katonda ow'omu ggulu. Abasajja ba Musa
babazaalira mu lubiri olw'obukafiiri eri Emisiri gye yakulira, gye yasomera. Naye kankutegeeze, Musa wadde yazaalibwa mu lubiri lwa Falaawo, wadde yasomerayo, naye bassebo ekiseera bwe kyatuuka yagamba nti wadde nazaalibwa, ntera okukyogera nti okusula mu garagi tekikufuula mmotoka. Musa okubanga yazaalirwa mu lubiri lwa Falaawo olukafiiri olusamize, n'abeera nga gye yasomera, tekyamufuula kubeera mu Misiri, newankubadde yali ebisaanyizo byonna ebiyinza okumufuula kabaka. Naye yagamba nti I must stand with my blood, nina okuyimira n'abaana ba Isirayiri n'eggwanga lyange. Blood is thicker than water. Influence y'abassebo, Mukama Katonda bw'atunulira Musa, wadde yasooka n'avaayo olw'ebizibu challenges bye yasinkanye, n'agenda ewa Yesero Simaiko mukodomi we, n'abeereyo. Mukama lwaki olowooza amunonayo? Alaba omusajja alina potential, alina obusobozi, omusajja ayimira ku kigambo kye, omusajja agamba nti no, because of his influence n'amupiikingayo. Laba mujja eri mu kiraala ali mu kulunda nti omanyi kambategeeze Katonda eri abantu bajja okulonda yeeyo, nga ffe tulaba nga abali insignificant, naye Mukama ajja kubalondayo ate abaleete abakozesi for the salvation of the many. Adimootinge bano abalemesa, naye ate abo abalabika nga b'amaanyi, nga balina potential, ng'olaba nga abali abo batalina nnyo ky'amaanyi, they are stubborn, babaddeyo mu kulunda ate, bali mu nankani, they look insignificant, naye Mukama balamu potential. God is gonna promote them, abaleete. Yalinyisa Musa ku level gy'oyinza okugeraageranya ku ya Yesu Kristo, n'amukozesa omulimu ogw'ettendo. Can you imagine okulembera obusiriivu 6 okubujja e Misiri? Bo bokka baasiriwalira mu kkubo, naye nga Musa amukozesezza. Nsaba Mukama nange anfuule nga Musa, ankozese. Nsaba naawe musajja gwe, mukazi gwe ali mu position ki, Mukama akozese nga bwe yakozesa Musa. Abadde ow'amaala, Mukama nsaba akukyusi nga tanaakujeeza nga Nabukadduneeza, asobola okukozesa omulimu gwe gulawo omukisa. Mukama nsaba akumpeera omukisa. Njagala kusaba wamu naawe, manyi ng'obulamu bwo osazeewo olwaleero ogamba nti no, I must give in to Jesus. Oh, to Jesus I surrender. Nze ne family yange tunaweereza Mukama, tunaasinzanga oyo Katonda. Gwe badde ojja ng'otamiira waka, n'oboggolera waka, n'embwa ne zeekanga, n'abakazi ne babeera ku bunkenke, n'obwana ne bubeera ku bunkenke, gw'osiba effaamu z'abakazi, gw'olemeseza omulimu gwa Katonda. Mukama Katonda akuzuukusa olwaleero. Come to your senses. Nabukadduneeza yalina influence y'amaanyi ng'alemesezza omulimu gwa Katonda okupenetratinga. Lo and behold, he made up his mind. Naawe lwaki tokkiriza leero? Saba ofukamiraawo ne mukazi wo n'abaana bo bakoolo bagambe nti mujje tusabe obulamu bwaffe tuwe eri Mukama Katonda, tutandike obulamu obujja. Ntambudde obulamu obutangasa, nali nvudde Katonda, naye leero nkomawo gy'oli Yesu. Nsazeewo ntambule naawe. Abamalalo bajeeza, naye leero nsazeewo ntambule wamu naawe. Bw'obanga ky'ogamba weegatte wamu nange tusabe. Katonda affe, tunuulira omusajja oyo n'amaka ge, tunuulira omukazi oyo n'abaana be, tunuulira omusajja oyo ne baakozesa n'abantu be, tunuulira kabaka oyo, tunuulira omukulembeze oyo yenna, tunuulira omuntu oyo mu kitiibwa kye ne mu buyinza bwe, nga badde abuzaabuza bangi, naye leero bw'abanga asazeewo akomewo gy'oli, muggyemu amalala, mukwateko, mukyuse, muzze mu layini ne famire ye n'abantu be basobole okutambuliramu naawe. Oh, nga linaabeera ssanyu okulaba ng'alokoleddwa n'amaka ge. Nowa yakola ekitundu kye n'obwesigwa, yalina influence mu maka, naye yabalaga ekyokulabirako ekirungi. Laba alokolebwa ne mukazi we ne batabani be 3 ne bakaabaana 3. Mukama walaga ekisa gye bali. Kyenva nsaba Mukama n'eri amaka ago balaga ekisa, bazuukuse era obateeketeke tubeere bawanguzi. Nsaba ku lw'amaka gange ne ku lwa bannange ne bonna benninako obusobozi, Mukama nange mbeere ekyokulabirako ekirungi, n'omuddu oyo n'omuzaana wo kabeere ekyokulabirako ekirungi. Otubeere otuwa omukisa era otuwanguze abakulembeze mu position zonna okuva ku top wala batunuliddwa nga bannaddiini, naye ng'ensi batulira basinza ebatwala nga ki, nga zaabu,
naye ng'oba oli awo tebabuzabuza bangi. Mukama bwe kiba kitegeeza kukola nga bw'akola Nabukadneeza, Mukama kikole. Naye nga tekinakolebwa, Mukama bazze mu layini, beenenye beekube mu kifuba bakomewo gy'oli. Kyeyagala kikolebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama akumpeera omukisa, beera bulungi. Sigadde Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva mu Listack Foundation Ministries. Esimu yange 0774 403 135. 0774 403 135. Oba oyinza okuba kwera endala erine ku WhatsApp 0759 527 177. Ojja kubanga oyogera nange Richard Kasumba okuva mu Listack Foundation Ministries. Mukama akunkumire, beera bulungi. Obaka bunongo bufunye bugabanyizeeko n'omulala asobole okubufuna, kubanga ffenna olugendo tukute lumu tugenda mu ggulu. Mukama akunkumire. Bye bye.